waliwo ebintu bye twogera olumu abantu ne balowooza nti oba tusaaga. Waliwo akantu ke nnalabye, omulenzi bamuyita Mmeremeenya, abasinga mu mumanyi kuba y'omu ku bannakatemba abo ba tiktokers ab'amaanyi. Mmeremeenya alina akantu ke yakoze ne kanzigirayo ekifaananyi ky'ekintu bulijjo kye mbagamba. Abantu ba Northern Uganda, abantu ba Far East bali eri ewasemba abeeyunga ku Northern bwe bati. Abantu abo babateeka mu bwongo nti obwavu kalikya ku bo. N'omuzandi values zaabwe obwavu paati ku bo. Ku mubiri ng'obatunulidde bwoti, ku njogera, ku ndowooza n'ebirala byonna tebakyalina kizibu mu bwavu. Era bo bamanyi Katonda yabatonda kubeera bwe batyo. Akantu kano njagala tuketegereza olabe. Gwe ate akalabyeko kakano. Kati gino ogambe gyammeka? Gino ogambe gyammeka? Gino gimalawo mmeka gyonna ewamu? Mitwalo 3. Kati nina ssente wano za mirundi 2. Dabayo, nina ssente za mirundi 2, nze njagala nkuwe ssente genda nazo. Ku zino ne zino. Nze nzikuwa, ngenda zikuwa. Kuliko $10. Gwe zolondako zogenda nazo. Kuliko nako emitwalo 5. Olonda zino genda nazo, oba olonze zino zogenda nazo. Gwe zoyagalako z'oba otwalako. Nene emiyembe gyaffe gituwe, naye emiyembe nze gino giguze 2,000. Then ngenda kuwayo ne ku ssente ez'obwereere. Kati ze nkuwa kuba otoola balance asigala kuno. Okitegedde? Kati ssente zino za mirundi 2 nze nkuwa nonako z'otwalako. Yogera maama zizo n'emiyembe gyo gino ogenda gitwala gwe toolako k'oyagala. Gwe toola k'oyagala, gwe songa ku k'oyagala nti keekano kenjagala. Bubuno bwa mirundi 2 gwe kaliwa k'oyagala. Gwe toolako kamu gwe ngamba nti mpakano. Tola kapapula ogende. Tola kakapapula ko kamugwe kano. Tola. Ezo zizo. Nzikuwadde. Tuwe n'emiyembe gyaffe kati. Giri mitwalo 5 njikuwadde. Weebale kubeera ng'oli mukyala mukozi. Abantu b'ennebbi mbaagala nnyo. Zizo maama. Mama zizo, your money. That is your money. I've given you your money. Mama tokikkiriza nti nkuwadde. Soko jompe kuhaga gwe, soko mpe kuhaga. Mukisa tomanyi na kuzimanya gye ziva. Mikisa gwe tomanyi na ze ziva. Mukisa zize buzi. Buli lunaku. Aha. Kawunga, bijanjalo, butto. Zimala. Oh. Taata w'abaana yafa mu lockdown. Oyina abaana 7. Kawunga, bizanzalo, buto. Zikumala. Naye kati singa kano obadde otutte kano akanene. Kano lwaki okagaanye kano? Kano lwaki okagaanye kano? Kano tokamanyi. Kati ogambye olina abaana bali bameka? Bana 6. Kati kankongereyo n'endala. Kati gulira ddala akawunga nga kangi. Togaana ssente zizo. Togaana ssente yiyo. Kikingo alinga agaatidde. Otidde? Totyanga.
olabe n'emitwalo 5 jamusike alinzo gikwata dole kikumi kiyo kiresenye kyesonyiye takimanyi takirabangako naye n'emitwalo 5 yeewuunyiza Katonda okuva mu ggulu yatambuza bigere yatidde nozikwata bwe bamwongedde 5 n'asooka n'amagamagala bano tebabanga baagala kunzita emitwalo 10 tebereza akeera ku makya n'atambula n'ekibbo ky'emiyembe ali nebbi n'atambula n'ekibbo ky'emiyembe ku kkubo naye ng'akimanyi yo obwongo bwe bwalookenga mu mitwalo 1.2-3 yaba akikubye emitwalo 5 omulundi gumu yameze olutiko takwatangako ku mitwalo 10 takwatangako ke5 akalengera bulengezi nga kali mu sente z'abanne bw'aba akakutteko aba akakoledde emyezi nga3 oli akamu olunaku omulundi gumu bw'atna ate nga muwadde kabwereere omukyala yatidde kati oyo omukyala akiikiridde disitulikiti nnamba eya Nebbi abantu baffe bwe batyo bwe bali ebintu bye tubagamba bituufu nkugambye osanga genero mu magye aveeyo mu bitundu byeyo ng'ewaka ewuwe waliyo kasiisira mu kyalo abaana basula mu nsiisira bakuuma balina zi mansions e Manchester deputy speaker alina amaka e Manchester tayebwa alina amaka mu Manchester njaga bapostingira wano wanudde njaga bapostingira ngalina naye biri wala nabadde sibitegese abantu baffe obwavu bufuuse paati ku bo nti n'emitwalo 5 aba alabira ddala nga Peetero bwe yalaba Yesu ng'atambulira ku mazzi Peetero yalaba ekyamagero namugamba musajja bw'oba yegwe ndeka nange ntambule namugamba jangu Peetero n'ateeka ekigere ku mazzi wati nawulira nga atadde ku chorus n'ateekako ekigere ekirala Peetero n'akakasa nti omuntu otambulira ku mazzi mitwalo 10 n'asooka atunyumiza emboozi okuva mu covid n'agamba baawe yafiira mu lockdown n'amulekera abaana 7 naye kino takirabangako era agambye ekibadde kimuli obubi kati afunye ez'akawunga butto n'ebijanjaalo obulamu buteredde ekitibwa n'ettendo byonna bisituke biramba tewaba atoolako biddire Katonda eyo ye gavumenti ya Museveni bwetu bwekoze abantu naye eyo bonna abavaayo baba ba NRM katugende ekyankwanze South Africa abaana bakutte ekitiibwa tewaba okuddamu okubaawo nkuba kyeyo yenna addamu okututiisatiisa tewali kuddamu kulaba nkuba kyeyo atutiisatiisa abasama be South Africa batukoze ebintu abaana beekoze ebintu bano maama nnyabo babayiyiriza n'agayimba ulira agayimba laba kasodde laba kasodde oh baba oh baba oh baba ani yatabasiramu Yoweri ani yalya mukazi w'ebibumba Yoweri ani yalepinga abaana
Yoweri mama Yoweri. Ani atubira emmere ku kyoto Yoweri. Ani atubira kasooli mu nnimiro Yoweri. Ani alepinga abakyala Yoweri mama Yoweri. Ani yalya mukazi w'ebyenda Yoweri. Mama Yoweri. Ani yatta Janet Yoweri mama Yoweri. Yoweri yalepinga abakyala Yoweri. Ani yatubire sente Yoweri mama Yoweri. Bankuba kyeyo ke muddamu okutumanyira Uganda. Abaana Uganda ne beeberera nabagamba tebakulimbanga nti omuntu bwagenda mu diaspora abeera mugezi nnyo nti bwatuuka yabeera mugezi nnyo eyagenda nga musiru ne bwagenda mu diaspora abasinga basigala n'obusiru bwabwe. Yoweri mama Yoweri. Mbuno luyimba ani yabaje South Africa. Nali ntambula ku nguudo za social media n'ensanga omuntu eyayogera akantu kalinga kajjoko bwe kati naye olwaliro nenkalabanga ngawakeeko. Ente eyinza okuzaala abaana babiri ekyalo ne kitamanya nti ente yazadde oba ente nezaala omwana gwayo ekyalo ne kitamanya nakumanya nti ente yazadde naye enkoko ebiika ejje eri ekyalo kyonna nekimanya nti naye enkoko eva kubiika kasiteba ng'eva kubiika buli muntu yenna aliwaawo ategeera nti naye eva kubiika. His Excellency yatambula najja e Dubai n'atwala ennyonyi n'ennyonyi z'abaana n'abazizzayo e Uganda. N'abazza e Uganda n'abawa ne transport mwabo nze ndi witness omuggalanda w'ennyumba yaffe yaliko nga nemeredde Dubai awo. President n'abazzaayo mwenna temwamanya mwenna wano temwamanya teri n'omu akimanyi. N'abamu musobola okulowooza nti nno nnimba ng'abajja e Dubai nga ye yalinnya n'ajja e Dubai ne bamukwata ne bamuggalira ne mukomera n'agamba nze munsibe bannayuganda mubate. N'ayogera bye yalaba mu makomera n'atikka ennyonyi n'azzaayo abakameruni n'azzaayo abanagana n'azzaayo abanakenya n'azzaayo abannayuganda Kyagulanyi Ssentamu mwenna temwakimanya mu Uganda nakitegeera ogu ensi teyakimanyaako naye bannange enkoko ebiisa eggi. Yoweri mama Yoweri. Ani yafumita abakyala ebiti entebe Yoweri. Ani yatirimbula abasiraamu Yoweri. Ani yatta Sheikh Kirevu Yoweri mama Yoweri. Ani yatta Ssekabaka Muteesa Yoweri. Ani yatta Kyabazinga Muloki Yoweri. Ani yatta Kabalega Yoweri mama Yoweri. Ani awuta enva mu seffuliya zaffe Yoweri. Ani alepinga abaana Yoweri. Ani asiyaga abantu Yoweri mama Yoweri. Aha. Olaba yatta ne Janet Yoweri n'amulya ekibumba Yoweri yakiteeka mu firiji Yoweri akimeketa kibisi Yoweri bamugamba takifumba Yoweri era tabugumya nako Yoweri ebiwowoola abirya bibisi Yoweri mama Yoweri. Abasama be South Africa mbumwe mwali musinga okumansa ssente. Kasodde yenna atunulira ddala nga akasodde Yoweri mbu kasodde mbu naye serebu mbu yakolanga ku CBS nedda kati babatutte kubasomesa mu Sevenomiki. Waliwo dokita yataddeyo akantu ako n'agamba
mbu omulwadde we yamugambye mbu nalina olubuto omulwadde kyavadde eri kyava ku emiranga ku dokita ate nno mulinze mugamba nti nate lwa balongo oba yabadde akuba emiranga ku mwana omu ate nno yabadde alina balongo nkugambye ente ezaala abaana ekyalo nekitamanya nti ente yazadde naye bannange enkoko ebiise ekiri ku kyalo nyumba ku nyumba mbu yoweeri omwana yoweeri aba South Africa era mukama yeebazibwe ku lw'ekitundu ekyafikawo mukama yeebazibwe ku lwa Dogo Nation Kiseka ne Plan B banaye mwebale n'abalala abaliyo abasigadde nga mukyayimiridde oba mbu Museveni kitammwe n'agayimba bagayiyirizaawo gonna tegalina makulu His Excellency wamma weebale His Excellency yajja abaana e Dubai ensi netamanya nti ajja abaana e Dubai batandi loop mwababadde bagamba mbu tetulina lugendo lwe tutambudde mu byenkyukakyuka tutambudde olugendo oluyitirivu ennyo obunene era balwana okutuzaayo gye twali gwakiwaka nawulira omubaka wa NRM ono ebigambo byayogera yabyogedde eggulo nga bava mu bye babadde bateesa ebyekisiru byabwe yagambye bw'ati ekibadde leero ndabye ekisesa nnyo okulaba nti omubaka wa NRM bebaagala kukiikirira opposition terabike nti baagala kugirongoosa oba bajja kugirongoosa batya simanyi naye tusabe Katonda tuyambe demokrasi gye pulezidenti yaleeta tebagisaanyaawo tebakozesa oludda rwa gavumenti okusaanyaawo opposition nze ndowooza nti obudde butuuse okulabira nti constitutional review commission etunulira mu constitution yaffe nti oluusi ekola ki eyinza kuteekako ne individual merit tube mu bya multipartism kubanga ndaba nti ne parties nyingi zaagala kukola ki okukola agreement ne NRM kubanga NRM ndaba nti ekoze bulungi tugende mu mugendo NRM mugendo mu individual merit kubanga ndakwowe NRM kibaleese togenda kutuukayana nze kijja kufa tekijja kulaba the light of the day kino kijja kufa kubanga president yakulira East Africa ate yaleeta democracy tebakuwa yaleeta democracy mu ggwanga lino okugamba nti bakozese ekibiina kyaffe kya NRM ki president akulira ekyo kitegeeza nti kijja kunafuwa ligasi ya muzeeyi so awo ndowooza nti muzeeyi ajja kugamba nti tujja kutuula naye agambe nti bano baana maybe babadde balowooza bwe bati naye nga nze omusajja mukulu yaleeta demokrasi n'obwenkanya mpaala mu ggwanga lino bino biveeko nawo ndowooza nti singa tugenda mu bino aga Katonda tujja kuba tutetuza Uganda emabega kubanga bulijjo tubagamba nti NRM Museveni abadde akolagana ne opposition ebaddewo oluvannyuma lw'okununula opposition neeva mu mugongo gwa Museveni mu matako ga Museveni
ne tujijjayo nedde side yayo ne yeetongola neekola ebya opposition ebituufu batuzaayo wali we baali nti NRM egenda kutereeza opposition kubanga opposition yayonooneka wakitegedde kati buli mwenna abaabeerako ba leader of opposition kyabalidde ate tekyasobola kuddayo wali ne bwe mukola mutya ekyokubiri ffe tetulwanira kifo kya leader of opposition ffe twajja kununula ggwanga Uganda eyo level twagituukako butuusi era ne tugiyitako kubanga n'okugituukako nabagamba buli kyetufunye tukifunye lw'amaanyi era tewali Museveni kye yatulekera buli kyetumuggyeko kimuggyeko lw'amaanyi kyetutanamuggyako tusobola okimuggyako nga bwe twamuggyako ebirala byonna naye bo Eva babeeranga baagala okubeera ne good opposition bw'ojja ng'okola bya ddala obeera bad opposition era mu opposition y'omwo mwalimu abantu bangi abali abatuufu nga bali mu byankyukakyuka bya ddala bagenda babattira political careers mpolampola careers zaabwe ne bazitta mpolampola abamu ne babatta physically ne baziikibwa abalala ne babatta politically nga bakyaliwo balamu naye nga baafa batambula naye nga baafa abalala ne babanyigira omwo mpolampola ne babacompromisinga kasita bo be batuula ne bagamba gundi yabaatuwakanya gundi yabaatuvuganya bulijjo tubagamba nga mulowooza tulimba nga tumugamba tulimba kati baabano babireese mu tteeka basobole okukontrolinga nga bayitira mu tteeka amateeka gonna tegaba matuufu abafalisayo n'abawandiisi Eva bakolayo amateeka agayamba bo nga banyigiriza abalala kyova olaba olwaliro mu Bayibuli ngenda kwogera ku mazima n'obwenkanya mu mateeka baleetayo ebintu ne bakukwasisa amateeka nga bo bali bweru w'amateeka naye nga bo bakulaga bayimiridde mu tteeka ng'etteeka linyigiriza ggwe bo teribakwatako gwe likwatako bwogezaako okwerwanako nga bagamba omenya tteeka nga bakuteeka munda gavumenti yonna bwetuuka awo ebeera evuddeko ebeera evaako kasita etandika okukozesa amateeka okukontrolinga buli kintu ng'omanya mwagituuka wali abalala we bataatuuka watuuka wali abalala we batatuuka ku mutima wakwata eri abalala gye batakwata ku meme iye eyo Museveni gye twamukwata eri abalala gye batakwata okitegedde omusajja agambye ekisoboka kitya okubanga aba NRM ate ffe tutereeza opposition democracy agudde naffe twagala agwe ensi eryoka etegeere nti tulina ensonga okufumita Museveni ebiti ennyuma era ffe tetuli wano kulwanira kifo kya leader of opposition tuli wano okulwanira kye twawangula n'okununula Uganda yonna wamu ekifo ba mukitwale oba mukitwale ffe ebintu byetukola jo omusajja ono yamenyamenya Bayibuli simanyi mbu nayagisiba simanyi mbu n'agikomerera kituufu yafudde nze tankwatako nabagamba ne mbagamba tukole bye tukola ng'olwo abantu mwenna muŋŋamba pasita vaayo nti emisekuzo oleeta enso tumusaawa obulenge tusaawa waaki mumuleke Bayibuli bw'eba erina amaanyi yerwanirire laddu zikuba si era laddu zikuba aleete laddu zayogerako za Katonda yabuuza Yobu eggulu bwe libwatuka ne likuba mmwe ne muwulira eggulu eyo ku nsi nga likuba mba njogedde ekigambo ki Katonda yabuuza Yobu ekibuuzo Yobu oyitiridde okwefuula ow'akabi wano olw'okuba olwadde ogambye nze mwonoonyi gwe mutukuvu okay nkikkiriza ogenda kuntwala mu ggulu ky'olina eggulu laddu bwebwatuka mba njogedde ekigambo ki bw'olaba akamyanso ku ggulu eyo sayini etegeeza ki mba njogera ki n'amubuuza omanye eŋŋamira weewakira wali oyimiridde walwe nakwata
omuguwa ogwaleega omusingi gw'ensi eno gwe Yobu wali oyimiriddewa. Yobu n'amugamba musajja tukisussa ntadde olugalo lwange ku munwa siddemu kwogera kigambo n'ekisiyongerako bye mbadde njogeddeko bimala nzikiriza gwe kabejja nzikiriza gwe kyoyagala kyoba onkola. N'amugamba oddangamu ovuma Katonda atogamba mbu nno gwe laddu zikuba laddu oziwulidde. Mwangamba pasita jangu sooka ojja ebirala byonna bireke. Waliwo ebintu ebyokukolako mbunze zijja wano ate kati nwanirire Katonda nze mutabani wa Katongole ku bunafu buno bwondabako buno ndi mugalya mmere ndeka sirwanirira Katonda. Kati nga bwe twayigino walinga ekyo ffe wano temulwanirira kya leader of opposition. Ffe tulwanirira ggwanga ayagala amaanyi tugamalire ku ekyo tuve ku kiri. Mwabagala okulwanirira ekya leader of opposition ku mulirwano gwa parliament waliwo sayini ennene nnyo eyogera gwe bayita ku KCCA NRM eri mu opposition. Osobola okuyimirira awantu awo ng'ekitundu kiri ku saidi ya parliament ng'ekitundu kiri mu KCCA n'oyimirira bw'oti nga bw'osobola okugenda wali ku nsalo nga wano oli Kenya ate nga wano oli Uganda. Kati ku KCCA eno ku KCCA gavumenti eri mu opposition ku parliament batubba akakabonero kanene nnyo kitegeeza kabulako katono gavumenti edde mu opposition NRM edde mu opposition tekawabiri. Eyo sayini nnene bukyanga lubanga lwa mmindi tekibangawo emyaka Museveni gyatufugidde. Mukama yagamba Isirayiri naffe yakitugambako katono eggwanga ngenda ddibawa mwe mukole bye muyina okukola. Katono eggwanga ngenda ddibawa akatonako keeko nti kati wanno Nuupu yeefuga KCCA okimanyi president wa KCCA wa Nuupu vice we wa Nuupu speaker wa Nuupu bamemba ba parliament abasinga bonna ba Nuupu. Ekyo kye bayita katono eggwanga ngenda ddibawa. Ekyo kirabanga ekyokusaaga oba abagulirira balye oba bonna basala ne baddamu ne baddayo eri kimala ffe tetufaayo. Katonda kasita akuwa ennambiro eri kiba kimaze gwe ekyo ky'oba otwala. Elizabeth yafuna olubuto n'adduka ne yeekweka teyaluzaala. Elizabeth maama wa Yokaana yafuna olubuto ku myaka emikulu n'agamba tufudde abantu bagenda kugamba nti nze omukazi omukulu maama nnyabo ngenda kuyita ntya mu bantu. Yayogera statement n'agamba bannaaye kino Katonda kyalabye okunkola ng'essanyu limufuukidde ekirala. N'agamba tufudde bannange nze nkoze ndi ngenda kwetikka nti olubuto mu lukiiko lw'abakadde ku PDM. Omanyi ogenda ku PDM mu myaka 8 nga mugenzi okulonda ssente z'abakadde nga gwe weetisa olubuto. N'agamba tufudde bannange bagenda kugamba nti maama nnyabo. N'adduka ne yeekweka malayika n'ajja n'agamba Mary Elizabeth alina olubuto lwa myezi 6 ate yakyusiza n'ava e Mawokota n'agenda e Bulemeezi alukuliza eyo. Genda omusanga e Bulemeezi asiba mu bijjampa nga Elizabeth yeekolakola ebintu ntumbu abuzaabuza olubuto. Munne n'amusangayo n'amugamba ndeka Katonda kye yankola kino kirala. Kati akabonero ak'okungulu kamala ye Katonda bw'aba ayogedde aba ayogedde. Kati nno bonna ne bwe bali okuva ku bali mwezo paka kwasembayo akabonero ffe twakakwata. Kati tetusobola kudda mu kulwanira kifo kya leader of opposition mumujeewo. Era ono omusajja agambye tuddeyo mu gundi mu mugendo tugende mu single party gundi government tufugibwe mu kibiina kimu
fe akabonero akali munda akatambula katumala. Akabonero akali munda akatambula fe katumala kagamba ki? Elizabeth alina olubuto fe ako katumala. Wawula bannange bano abasajja bamanyi leader of opposition mu mugyewo fe emitima gyaffe twayawula okujjako ng'oleesa akawaayiro nga kamendinga mitima gyaffe tukere ku makyanga tukwagala okufa obufi tukere ku makyanga tukwagala okufa obufi bwe kiba si kyekyo ne bw'onoo amendinga amateeka gafaanana gatya ne bw'onooleeta policies ezifaanana zitya ne bw'onooleeta ebintu ebifaanana bitya ffe twayawula byaggwa leader of opposition mu mugyeewo bibawa ne comfortability ne badda awo ne bonna nkugambye baveewo bayibuli egamba katono eggwanga ngenda ddibawa wulira waliwo abantu abalaba muswago nga mulabanga ffe abatatambula oba bateeyongerayo mu nsonga y'okukyusa eggwanga Uganda naye mmwe mumanyi amaanyi ge tulina okimanyi abantu abasinga ffenna abali mu revolution abali mu revolution bannayuganda abalwanye ennyo okulaba nga Uganda ekyuka mwenna okuva ku ground ne mu diaspora okimanyi nti Museveni emyaka gyokka gy'amaze mu politics wa Uganda gitusinga obukulu si emyaka gy'alina naye emyaka gy'amaze mu politics wa Uganda omwaka guli ogwa 2025 yali ya celebrating emyaka 60 mu politics wa Uganda we yatandika okulwana okuyingira okukola ebyobufuzi bye mu 2025 ya celebrating okumala emyaka 60 muffe ng'otusimbye awo ffenna abagala enkyukakyuka ezaddala mu ggwanga Uganda ne mu diaspora tuliko like 3%. Ebbanga lyamaze mu politics wa Uganda ya celebrating emyaka 60 mu 2025. Kweje emyaka 40 agimaze ku ntebe. Owulira naye ebintu ebyo byonna emyaka 4 nga yalina Bank of Uganda. Emyaka 4 abamu kumwe mwali temunaba kuzaalibwa fe emyaka 4 emabega twali tetunatandika kusoma abaliwo ng'abakulu abeebuuzibwako ensonga za struggle egyo emyaka bw'ogize emabega n'ogirivansinga twali tu babebi okitegedde naye nga ye ate nga pulaani ye ebadde ya myaka 10 njagala tugende empola ebintu bino mbiddemu Museveni yateesa okutufuga ng'ayagala ekitone nnyo emyaka 10 n'ayingira ebyobufuzi by'eggwanga Uganda yakabimalamu emyaka 65 ku myaka 65 yakafugako emyaka 40 era ekirooto kye mu maaso kibadde kikyaliyo kya myaka 60 kubanga giri atoolako gye yamala mu struggle ye n'abala gino gye yatuula ku ntebe okuva 86 awo okuva ku 86 ayagala kuvaako mu mwaka gwa mmeka 2086 gyatunuulidde abenga amaze mu byobufuzi by'eggwanga Uganda ne bw'aba avuddewo nga ye yafa naye ekintu kye kiyingire kibalibwe nti yatandika mu 60 era atambudde paka mu 2086 gye bayita dynasty century okitegedde naye ku myaka 10 abadde yakatambulako 4 ne mujja mu butamanya bwammwe mu bwavu bwammwe mu butono bwammwe mu birala byonna mu bintu bitulivunye ebitwetoolodde mu bunafu bwaffe na mu buli kimu
ne tumukubira mu myaka 6 mu myaka 6 ne tukuba enkaaga lyonna mu 5 ne tukuba 4 mwejo tukubiddemu 4 gamaze ku ntebe nejiri gyamala mu struggle gye myaka 6 mu ejo ne tugikuba ne tugisanyawo ate ne tulumba nejali mu maaso jabadayina mu maaso najo ne tugikuba ne tugirivansinga ne tugikomyawo otuyita bakusaaga ngo bikoze mu myaka 6 nga tetulina ssente mufa abayivu batono bayibuli bwegamba mufa abagezi batono fenna tuli basiru fenna tuli baavu tewali ayinza kuyamba munne tetulina bye tumanyi naye byonna tubikubye ne tubiwanulayo ebyali mu maaso n'ebyali emabega n'ebyali waali byonna ne tubikuba ne tubiteeka mu kisero kimu ne tubiteeka mu muliro ne tubyokya district nyingi ezo nno nkuwaddeko KCCA kubanga buli omu asobola okugirowoozaako districts nyingi nnyo nga Museveni ali mu opposition ate nga n'okubba yabba Museveni ebintu byakola kati tebimutaasa butavaako bimuyamba abadde avaako enkya ku Friday ayinza okuvaako ku Saturday n'akeesaayo ekiro kimu oba ayinza okuvaako ku Sunday n'akeesaayo ebiro 2 naye abeera waakuvaako nga kweja emyaka institution zizonna zize kubanga wali badde ogamba nti tumwanguyiza kubanga tulina bakabaka ate ffe kisa tubeera nga tulina Obuganda tulina obwakabaka bwonna ate otugambako twabadde tulina okumukuba tetubalina tulina abalamuzi tetubalina tulina bakitaffe mu Katonda ekereziya etuwagira teri abasiraamu bagenda kumuserebulatinga aba South Africa babano omama Museveni yali ebibumba bya Janet Museveni yawasa muwala we omama yawasa Natasha okimanyi nti Museveni bamwanjula let us welcome the president and mama navayo ne muwala we nti kati ate mulinzi amala okukaaba mu mugambe nti ate alina lubuto lwa Museveni omama ani alina olubuto lwa Museveni Natasha omama awo nno we tuli nkakasa nti mubiwulira bwe bitambula si bwe twabibala eyo njogera y'abo abatamanyi politics abatalina bugumiikiriza bagamba nti tuluddewo nnyo wano ffe tuli ba bigambo tugoba nsonga tukozesa mazima abaali ab'emmundu olutalo lwe balumalamu emyaka 5 miramba bakozesa bakitaffe ne bajjajjaffe kitegeeza nti abantu bali ku sayidi yaabwe naye nga tebalina n'ebyokulwanyisa ffe ne tugamba nti katwawukanemu ku abo tukozese bigambo tulage ensi amazima naye nga tugguse okutuuka we twagala nga tetuyiye musaayi gwa bannaffe ekyo ne tukikkiriza kakati myaka giri 7 gyokka tuli mu kkuba regimu ebadde mbuyinza emyaka 40 emyaka 7 nga tukozesa bigambo nga tulaga bulazi nsi mazima tumenyeemenya ebikoleddwa mu myaka 4 kuba akafaananyi singa tubadde n'emmundu nga bo bwe baali twandibadde tetwakwatadde ekintu kyaffe abagamba nti tuluddewo nnyo mu lugendo luno balabika bo baagala kwolekera lugendo luli bo abasajja lwe baakwata nga bajja naye ate nga pulezidenti akugamba nti nze njagala kukulembera bantu siina nsonga lwaki ate njiwa omusaayi kubanga okuyiwa omusaayi oyinza okuba mulabewo naye teweerabira abalufiiramu baba bangi n'abali ku sayidi yo b'oyagala okukulembera ate kati naawo tulowoozenga nnyo nti bwe tunaagenda mu lutalo lw'emmundu
tuyinza odduwangula kuba ffe bangi era ffe b'amaanyi, naye tukakasa tutya nti tunaaprotectinga bannayuganda bonna abatalina buzibu ne batalufiiramu? Kubanga omulabe gw'oba okuba emmundu agirina, bw'anaalema okutuuka ku oyo gw'ayagala amufuukidde akayinja mu ngatto, ye akola kifiiriza n'agamba nti kati ffenna tubifiirwe, kankubemu bano abamuwagira. Bw'ogenda mu makomero olwaleero, abantu 100 abaliyo abazzi b'emisango nga kituufu ddala bantu bazzi ba misango, oyinza okusangako 45, 55 bannabyabufuzi baagala nkyukakyuka, baagamba nti ekimala kimala, katwegatte ku ddoboozi lya Kyagulanyi tulwanirire ensi y'abajjajjaffe. Gwe musango ogw'abasibisa era babavunaana nga batujju, bakugamba nti abo tebawozesebwa, tebalina kugenda mu makooti kuwuliriza nsonga zaabwe, kubanga kye baakola kivve nnyo okuwolereza ensi yaabwe nti Abanyarwanda bagitwala. Kakati kuba akafaananyi nti singa tugezaako obugeza ne tukwata emmundu, nakugambye nti emmundu tetugitya, tugisobola, era n'abali mu buyinza tubasobola obbajjawo basuuza ekintu kyabwe. Naye bannayuganda bagenda oddugulamu obulamu obaleseewa, naye nga ate nabo boogera olulimi lwe lumu nti baagala kuyingira Uganda mpya. Awo batokoze bwenkanya. Ye pulezidenti n'agamba nti nze nga musajja mukulu alengerera ewala ebyobufuzi, kankwate mpola mpola kubanga akwata empola atuuka wala. Tuliba tuyingira Uganda empya, ebyo byonna alibibajjukiza nti mwammanjanga kino, neŋŋaana lwa nsonga ABC